kenalaba kayoko ku Galaxy kasoka ne kavayo ne kazalayirawo Oluyimba kalina empumi senga empumi yako ye yali akabina singa kabigula bange empumi eri nene bulungi kakati natunulidde omwana nga kyeyasoma oba kyeyakenkuka wallahi ku reporting embizi erinyidde nti nga byebakenkuka kamiliyoni alwanidde mu bbaala temulowooza nti buli alipotinga olugambo alina kubeera music critic oba music analyst. Waliwo abamawulire bangi mu entertainment ng'abamu mulina ku reportinga wiso wabbyo omwenge gwa kamiliyoni mu bbaala, ng'abamu mulina ku reportinga ng'omuwagizi bwakubye wininwa gicuti ku stage, nga bye mulina okulipotinga nga temulina moral authority commentinga ku kiyiiye kyonna okujjako ng'otegezaako butegeeza bantu nti gundi yakubye akayimba akalungi tennolekera ffe abakugu tujje tuwe endowooza zaffe ku ekyo ky'olutegeezezzaako ekyazze. Mulina kuba bakubi bandu so saababonerereza ku kitaawuluzi. Ekitaawuluzi kiba n'abakubi b'enduulu naye nga si be babonereza. Ntegerekese bulungi ng'era si be batuula ku lukiiko lw'ekitaawuluzi olusala ekituufu ku kikyamu. Kakati omuwala atasobola yadde okufuuwa oluwa, atasobola yadde okusiya ntisi, atasobola yadde okunyembera mu solfers n'azimalayo era ne zimpoomera bulungi, atasobola yadde okukwata ebbaafu n'ayiwamu amazzi agikube kuba nzigiremu sound, y'oyo akomentinga Dani Magic watamanyi production gy'atalinaako na idea kakazi kattu okatunuulira kaze n'obubalawe bukakubye oba kabadde mu zaawe zino ez'ekikyamu okatunulira ne kaze okukomentinga ku Luyimba. Tekayingirangako ku studio ekwata nnyimba, tekatuulangako kuliraana muntu awandiika Luyimba, tekatuulangako na muntu mu mmotoka nti akutte essimu kuba ennyimba ennaku zino tebakyaziwandiikira ku mpapula. Nkwata essimu yange vibe nejja ne ntandika okulikodinga hajati wa haji bendi wa hajati then tugenda mu studio esoma na muga tukyuseemu wadde nayiza nti hajati wa haji zendi wa hajati kati wano tukyuse tugana oli hajati wa haji nze ninaalo wasalo ate wampa no authority evuga ku dabo kabini nga tekalina bukugu obwo bwonna kamaama, nga tekalina kyekategeera kamaama nesebo nako nga kaze katudde mu ntebe mboka wandowooza yako ku Luyimba okutunuulira nogamba nti music industry ennuma. Era lunaku lumu nali ku stage y'enkuuka eyasembayo 2019 ng'ovudde kwene yavuddeko nga tetunnagenda mu covid, enkuuka eyabeerawo tulyoke tugende mu covid. Nezireeta ngenda okuwulira eno nga ndi ku stage waggulu nina byentereeza, ngenda okuwulira oli ajja ekidomu kitati amanya gange nze Mutabazi Paulo taata wa Fresh Kid Serebo sente ye Kampala. Nayimirira ku madaala ga stage ne ngamba kasajja gwe ngenda kukuba omugere n'olinnya ku stage eno oti kawansi nkugambye kawansi. Baabe Mukiibi ne bamugamba amuleka yeye ne mugamba mweyo mu katemba wammwe lwaki teyeeyizaayo mu Uganda Cranes lwaki tebeeyiiza agende yeeyize mu Uganda Cranes, agende yeeyizeko mu kickboxing. Lwaki mulowooza nti wano mu music industry buli muntu alina okweyiiza? Obusungu bukomyewo bwe nafuna ku 2019 nga omuwala alina okuyoola kasasiro, omuwala alina okunyiga massage mu zipalazi ez'enjawulo, omuwala alina okubeera ku street alenga akaboozi ku basajja abatalina bakyala nga yazesse lumuntadde ku pano music critic, music analyst. Kamaama nga tekasobola nakwekolako ko kennyini analysis kuko kubanga tekalina magezi gakola analysis. Bakaleese akola analysis ku Luyimba olulamba, tekakomye ku Luyimba lulamba kale twaligambye nga kakawagizibwe kati kanyumidde nene kayingira ssebo ne mu production. Ibanga nze omuntu atambulira ku lukalu okugamba ekyennyanja ntekimanyi kuwuga, nze atambulira ku lukalu
ngambe wache nyanja mutomanyi kuwuga kale nno bwe buzibu bwe tusanze nti music atwalibwa nti ayingiza mukoka ne kasambi ekitali mu gundi ndala kubanga mu bantu batono b'osanga bawe endowooza yaabwe ku by'emipiira bantu batono b'oli abawe endowooza zaabwe ku by'ebikonde bantu batono nnyo mwanange b'owulira abawe endowooza zaabwe ku misinde bantu batono nnyo abawe endowooza zaabwe ku jimu naye simanyi lwaki eno kyangu nnyo buli muntu avudde gy'avudde okuwa endowooza ye mulumba we yaggambira ngeri okuyimba kwaffe gye kutali mbulya interview nnaku eri mu ndongo gwe kankubulye waliwo lwe bakola ekintu ng'olaba kivumo waliwo talent search yali egenda okugenda mu maaso Kampala eyo mwaka omuwedde ng'abantu be bataddeko abalina osunsula nze sisobola kutuula nabo tusale tutye empaka tulondemu tutya abalungi ku babi ku byotamanyi kuba nasooka nembaga nga tetunnagenda mu audition zanjawulo tusooke tutuule tubenga abasalamu nenkwata kidomola nemugamba kimpereka endowooza kiri kiti olwokuba yali nti yaŋŋamba kirungi naye nga nkikubye mubi nakigenderwa kyakulaba oba amanyikyako mbagamba nze situmaliro byakijeka lwaki sikoma wano bannayuganda bannange mwansomesezza endifa nno mulikomba endagala eyo ye WhatsApp namba yange gyolaba ku screen yo osobola okunkubirako osobola okumbuuzaako ate ne kaddata osobola okukampiiriza ate kigaana ovaako ki omuyimbi ovaako ki just drop